Ebisigalira by'omwana ono Royal Odo bizuuliddwa abasajja ababadde basaawa ekibira mu bitundu by'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ngezo okulanga ndaba akawanga mbadde nkayita kambwa. Niyo okugenda okwetegereza nga ndaba ka muntu. Okuyita munnange bwe tutadde tubikola ki bwe tubadde tusaawa najja naye ne twetegereza naga nti kano kawanga ka muntu. Okusinziira ku maama w'omwana ono Teddy Nantongo, mutabani ono nga yakabula yawaaba ku poliisi. Waliwo abamusindikira obubaka era nga baliko ssente ze bamusaba. Ssaawa zaalinga 7 ne wabeerawo eyampeereza obubaka ku simu yange nga mbuuza omwana wange gy'ali. Mba sinnamuddamu. Naŋŋamba omwana wo nze muyina mu kifo ekimu ng'oba oyagala okuddamu omulaba mpa obukadde 2. Agamba ssente zaamubula era wano ne bamutegeeza waaba asanga omulambo. Nga bwe mukubira essimu takwata wabula ng'aweereza bubaka n'obubaka mbuyina mu ssimu yange. Ne ndipootingako ku poliisi ne tumunoonyaako. Ebbanga lyonna tubadde tumunoonya naye ng'abuze. Mukubidde essimu omwana we bamusudde wano mu kibira waaba ajja okumukima. Ono n'abatuuze bagamba baasamba ensiko eno wabula tebaamulaba. Tujja n'abatuuze ne tusamba ensiko eno yonna ne tusala n'ekkubo ne tudda sayidi eri ne tubulwa omuntu nga tulina bazadde b'omwana byennyini ne tubulwa. Omwana twamunoonya n'abula. Paka olwaleero ababadde basaawa ekibira kino we bazudde obuwanga bw'omwana ono. Mu kusanga omulambo akakasiza nti ye mwana we olw'engoye ze yalimu n'engatto ssaako ekisumuluzo ky'awaka ekisangiddwa okumpi awo. Baananoonyereza mu ngoye ze zonna ne mmanya engoye ezitaliimu nga zaabaddemu era zisangiddwa awo ku mulambo. N'essapule n'ebisumuluzo by'ennyumba n'engatto za taata we ze yali agendeddemu. Poliisi oluvannyuma ebisigalira ebitutte okubyekebejja.